nina bannange bendaba abali awafunda 5 ku 10 1 ku 10 naddala abakopya emmodo y'ensi endala nga Kenya. Let me be very precise. N'ogenda ku mutimbagano n'obuulira banno nti ono alunda ente 10 akama amatalitaazi 2 azirundira ku 5 ku 10. Bannange mubeera batuufu. Oba omuntu oyo ali ku 5 ku 10 agula emmere yagigula. Ate naddala abo baliisa nnyo supplements n'ebintu ebyokulya ebirala ebiva wabweru. Nze lumu tewannayita myezi ndowooza 6 nalaba abakasiita nga balwana. URA bwe yakyusaamu ku misolo ebiconcentrates z'enkoko n'embuzi n'embizzi n'ente nabalaba nga mulwanagana. Lwe nakizuula ne ŋŋamba nti Uganda is spending billions and billions okuimporting emmere y'ebisolo. Bannange mukyuseemu bwe muba musobola. Abo abali ku 5 ku 10 nga talina we yeerimirira mmere, let them go ahead. Naye abantu abalina ettaka eddene, bannange modo eno sibagambye nti mukolere eddala eyange, naye erinako keekulagako keekyusaako. Mutunuulire emmere eno yonna n'endala ekyalimu. Ate nensekamu akaseko kange nti ate mu nnimiro nkyalinayo acres endala kumpi zikunukiza 30. Nina eyakavaayo bwati weeks 3, nina ow'omwezi gumu kitundu abuzaayo weeks 2 atandika okwanjuluza. Ekyo kiki kye kitegeeza nti ne bwonoono ne bw'anaaba ggwawo, nze mu mwezi gumu ogujja maaso nja kuba nkungula kasooli. Mu myezi 2 egijja maaso nja kuba nkungula kasooli ow'okuliisa ebisolo byange. Bannange tubeeremuuko kye tuyiga. Abantu okulowooza nti buli kintu kyonna tulina kimportinga. Tibannaffe ab'e Kenya baatusukkulumako bali waggulu. Mugenda okukoppa ebintu eby'Abannakenya abazungu be babbako ettaka lyabwe. Naye wano ng'erimu likyaliwo eddala ligenze, naye erikyaliwo abalina obusobozi tulikozese bulungi. Kati gwe teebereza, nabagamba luli nti obulume buubwo bwa kutunda. Kati gwe John Sembera, olaba obuyana obuzziddwawo mu mwezi gumu n'ekitundu. Yes? Obedi, ennyana zino ezaakazaalibwa mu mwezi ogumu, kati ne wiiki emu ziri ennyana mmeka? Ennyana 22 ziizino zizaaliddwa ziizino. Ennyana ziizino zeebase bambi zimaze okweriira. Ziizino 22 zizaaliddwa mu mwezi. Kati lwaki situndako ziri? Lwaki situnda? Saabagamba nti nina obulume bwe ntunda, ntunze obulume 37. Kubanga buno obutannaweza myezi 2 buli wano. Naye obuyana obuweza emyezi 2 n'okugenda ku myezi 4 buli wali obulala. Kati lwaki bwe buweza emyezi 6, myezi 8, lwaki si bujjaawo? Obujjawo omanyanga n'ennamba yenkana ki gy'osobola okubeera nayo. Kati tufunye ekifo ekijja wuuyo omusajja wange ayogera. We tugenda kuzaawo ziri ez'emyezi 3-4 ziri zidde wano. Kati buno nabo buve wano budde wali. Estage eno eveemu edde wali. Ate buno bwe bunaavaawo wano nga wasigala weerere. Ente nga tezizaala, ng'ente zongera okuzaala ki? Nga zizaala obulala. Bannange modo eno mugirabye with economic efficiency. Nti ozaaza n'otundako. Buli kyolaba ekiri excess n'otundako. N'oyingizaawo ekirala.